knowledge, wisdom and understanding gye tufunye ku siriimu eyinza okutuyamba okulwanyisa another epidemic eyinza okugwawo oba nga yeefaananyiriza siriimu like COVID taught us things but there are things we had learned from AIDS ze twakozesa kituufu. So AIDS should not be looked at in the negative. It should also help us to say, okay, tuzukuke, as long as you have challenges in your levels of health systems, education systems, judicial systems, parliamentary systems, there are some diseases that can come and take advantage. Nti bw'obanga omukusomesa olinamu ebitulituli n'omukutendeka n'amadwaliro ngeri gy'abantu gye beejanjaba olinamu ebitulituli n'engeri gy'ogavaninga eggwanga lyo bitulituli wandyesanga nga ne siriimu nga tanagenda epidemic ekirala so AIDS is a good thing because it is teaching you to defeat epidemics. What was standard of knowledge, understanding and wisdom gy'olina okwacumulatinga at individual level, family level, community level, national level, continental and global. Bw'omala knowledge then n'ogenda ku kya partnerships nti tewali muntu n'omu oba eggwanga limu erisobola okwemalirira mu kulwanyisa endwadde nga zino olina okuba ne partnership. Yes. Then olina okuba ne policy nti siriimu ayita mu kwegatta tugirwanyisa bwe tuti, siriimu ayita mu mpiso tugirwanyisa bwe tuti, siriimu ayita mu baana. Yes. Kati policies ezo ze zivaamu programs ne zikuleetera biki abantu byolina okuwulira ku radio, ku TV ne mu ssomero kye tuyita proclamation messages and communication. Then olina messages ezo zimu okuziteeka mu nnyimba n'omu kusaba kubanga abamu tebasoma bitabo ate tebali mu kiraasi. So olina okumakinga sure nti some of the information gyoyagala your population to know ng'ogiteeka mu nnyimba ze bayimba mu kanisa, mu mizigiti, mu kereziya busobola okuyingira. Then olina okubiteeka mu budget y'eggwanga, si ya ggwanga yokka, yammwe yakanisa y'ekitundu ya family. Siriimu tomala gagigamba genda n'egenda, olina okugiteeka mu cash. Then finally n'ofuna kye tuyita self audit, max evaluation. Yes, baseline n'amanya nti naatera okuwangula siriimu oyo nekebererawa. Kiri kyenkugambye nti audit yo erina okuba ne 11 issues z'owekeberako okulaba oba oli onootera oba oli bulungi oba obulamu. Tugambye policy number 1, plan number 2, program number 3, personnel number 4, partnerships number 5, proclamation number 6, pass, that's the money, 7, praise, 8, bayimba ki mu church, prayers, number 9, number 9. Olaba ogenda n'obitunuulira. Partnerships with other people, 10, then probe baseline n'amanya ntya engeri gyenkozeemu 11. Kati 11 ezo zikuwaaki gwoba nga omanyi okuwangula omupiira mu kisaawa abawobeeramu abantu bameka 11. Kitegeeza okuwangula goolo ya siriimu olina okuba n'abazanyi 11.
beeboyogeddeko bali byenkugambye. tukyagenda mu maaso banyoni basse kutunulira ensonga y'obulwadde bwa siriimu. Nina mukadde waffe Reverend Kanoni Gideon Byamukisha luno nga yakola kino kiyita Fokagivo. Fokagivo naye nja kuwabula musi sinze nkitwala nze ndi founder just naye waliwo abakitwala bavunanyizibwa. Omukyala bamuyita Lucy Nsima, ye executive director wa Friends of Kanoni Gideon. Then chairperson wa board ye Bishop Samuel Waragadisi. Mzee waffe Kati nze role yange mu Fokagivo kwe kujayo kiri kyenkugambye theology, ethics and spirituality to defeat AIDS. Tukozesa tutya enzikiriza yaffe kulwanyisa siriimu ne ebyomwoyo omutukuvu okulwanyisa siriimu ne tumuwangula. Kubanga Katonda yatuwa bugagaawo nti Africa ky'obugagga kye tusinga okumanya nti abantu bali religious, bajjula mu masinzizo, you know, so how can we use that asset to defeat AIDS? Omanya abantu ojjukira wano 1989-90 abantu bageranga esemba buleeri ne bagamba omukyala bamuyitanga Nanyonga nkyagaba ettaka lwona siriimu babiwulirako ndowooza nabiwulirako nabirabako okumanya nti tuli religious. We can be so religious to the point of being superstitious. Olaba kati ako nako nga ffe abasomyeko ate naffe mulimu gwaffe okuwabulako. Are you religious or you are superstitious? Wangu oyinza kuba too spiritual noyitawo n'otandika okuba superstitious. Omuntu nakwata Bible n'agiteeka ku piro niyeebaka abalala n'agiteeka ku entrance oyingirirawo abayiseewo. Kikimenya obwa Katonda ekikirizibwa. It's just being superstitious. Kikirizibwa bwa Katonda. Bible tekyogerako. Kigasa ki? Ukiriza. Okukwata Bible n'ogiteeka ku mutwe etwe. Ukiriza kwe. Tugende. Kinawonya. So there is that whole thing nti ebimu olw'okuba jukira nti wali ebintu by'osikwiza okukola obubi mu ddiini ne bikosa. Kituufu. Waliwo obutafaayo ku ddiini kikosa. Ate waliwo okukisusa. Mu class when I was teaching my theology students, we used to call it being fanatic. Fanatic means someone who is so religious that he runs, and when he runs, they ask him, "Where are you going?" And he say, "Hey, where am I running?" Achera bit. What could it done? Ekikugamba nti mu ddiini omwo tulina okukipinga yesu n'okibalansinga bulungi. Kati bw'olaba kati nga mu Uganda kati tulina ebizibu nga bisatu mu ddiini. Tulina self-centeredness, kwerowoozaako. Oli n'agamba boyfriend wange yansize siriimu kitya anti nga ono atya kweyogerako ku ono girlfriend nti wadde tutandika lwaki atya nti ajja kundekawo. Kati bw'aga nti ojja kundekawo, that means you are being self-centered. Yes. Bajja kundekawo. Kati bajja kundekawo n'okutaasa omuntu akawuka kiki ekisinga. So that we call that self-centeredness. Then tulina selfishness. N'okwata $9 million eza dola ezandibadde zirehabilitatinga amasomero ne zigateeka ku level gwe n'ozimbamu ebizimbe e London. Abantu ne bafuuka puwa
olw'okuba gwe oli ogaggawadde ate n'owulira omuntu ng'akugamba nti kasita tebabbi ne babitwala bweru. That is selfishness. Now then tulina ekibi ekyokusatu tukiyita self righteousness, okwerowoozaako nti gwe eddiini yo esinga neya Katonda. Eddiini yo esinga ya Katonda ate Katonda abo tubayita self righteous, ng'ogamba buli muntu yonna alina okutegeera Katonda nga nze, alina okusaba Katonda nga nze, alina okutambula nga nze. You know, that means you are self righteous. Gwe mutuufu abalala temuli makulu. Era wabalabanga mu Bayibuli nga bagamba Yesu, that man eats with sinners. That man eats with sinners. Nigufuuka omusango se nibatuuka n'okumukomerera. Mwe muli baani, mwe nga alya nammwe, mwe timuli ba sinners. That man is bad. It means nti religion okutugasa olina okuba balanced, kyetuyita zealous. So zealous means you are balanced. You are not fanatic, you are not nominal. Nominal means ogenda mu kanisa naye tebikugasa, tutona kyojjayo omala mukolo nominal. Then tubako ne zealous, people who know what they are doing, they are praying to God, they are worshiping, but they guard against being fanatic. People who kill in the name of God, they hate in the name of God. Yeah, babaga amateeka bagabaga n'obusungu naye ate Katonda ngakubadde n'ekisa. You know, so those we call them fanatics. Self righteous. Kati mu kulwanyisa siriimu we tusanze obuzibu wali wabiri mu kigambo ky'okusaba. Waliwo abagamba nti osobola okusaba n'owona kiddemu ekyo. Okay? That's one area. Nti okusaba nalina siriimu nempona. Therefore, singa bakomaawo kyandibadde kirungi. Kibakomaawo bagamba therefore namwe mwena abalina siriimu musabe nga nze muwone nga nze. Now in theology kugambye my first 2 degrees are in, okay, my second and third are in theology. My first is in education. Now in theology we define a miracle as a rare occurrence that God performs in contravention of the laws of nature he put in place as a sign that he's in control. Therefore, ne miracle ne siriimu Katonda alina amaanyi agagamba nti kajeemu. Yes. Naye olw'okuba nti you are not God. Olw'okuba nti you are not God, you cannot now say olw'okuba Katonda akikoze wano alina okukikola wonna. Tomulagira. Kituufu. So it is okay for you to say Katonda yampadde miracle nempona. Bansabidde nempona. Yes, era bwe nagenze w'omusawo ne baddamu ne bakebera nga sirina. Bituufu ebintu ebyo. Okay? Yeah. I mean, if you believe in miracles, if you are a believer in God, then you must believe in miracles. Isn't it? But if you are also a believer in God, you must believe in science. Oh. Okay. Yeah. I mean, God is the creator of the universe. Isn't it? Yeah. So, all the science, all the medicine belongs to God. All the doctor's knowledge is from where? Psalm 24. From God. Yeah.
So kati Katonda bwakusala okuwonya through prayer, is that the only way God can heal? Nze Katonda nga mponyeza. Yes, last week I had my 15th surgery. Kati awugamba sitaani yanzije mu theatre. So bannayuganda katukole bwetu twagala kuwangula siriimu ekya miracle healing tukirekere Katonda. Yes, tusabe naye tumere eddagala kati nga nze kyenkola, I pray as if medicines don't work. I take my medicines as if prayer doesn't work. Katonda ye n'asalawo kyaba ayagadde kumponyesa with. Si nze Katonda, nze fukamira nga Mukama, njagala kuba bulungi. Bwe nkeera ne bagamba tetulaba kawuka, praise be to God. Bwe mmira eddagala lyange ne bagamba n'akawuka tetukalaba, like now, kiba kyakalaba. Praise be to God.